أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abantu labi support exam in Uganda olunaku olwaleero tukomyewo ne Sheikh Saadi Musoke awuza okumala akabanga era tumwaniriza sebo kitiibwa assalamu alaikum warahmatullahi jiba likosebo kitiibwa alhamdulillah obulamu bugamba ki obulamu alhamdulillah mutubuzeeko mpala ebitabo bituuba yani inshallah naye nga onyiridde sebo kitiibwa Allah yakhalek mpozi abatulabe eyo muyinza okwebuuza Seka Saadi kye kimuleese olwaleero ensonga emuleese okwebaza ebyengira obwekitiibwa fadal mashkur أولا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. متى ما نرجع مجهود الله سبحانه وتعالى. جل جلاله. الله سبحانه وتعالى يا جماعة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. naye innal insana lazalumun kafar. Allah yagamba nti kubyengera bwe tubanga tugenza okwetegeeza ebyengera byatuwa yagamba tuyinza kubibala ntubimalayo, naye n'agamba nti innal insana lazalumun kafar. Omwana Adamu yayitirira okubanga mulyazamaanya nnyo ate n'abeera nga muwakanyi nnyo buli kimamanyi nti yakyetuusaako ku maanyi ge. Naye omulamu gwe tugenda okutambulirako ezimu ku mbeera ze tuyinza okubeera nga tulagamu okusiima kwaffe ku byengera Allah subhanahu wa ta'ala byatuwadde nga Allah yagamba ba'da billahi minash shaitani rajim wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allah yagamba nti wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allah subhanahu wa ta'ala wabeeranga kuwadde ekyengera kyogereko olaga nti Allah subhanahu wa ta'ala akoze akuwadde akuzizza madaala, togamba nti muwanga yampadde. wallahi la. Allah subhanahu wa ta'ala wabanga akuwadde ekyengera, Allah akuwadde akamotoka ko koogereko tobeeraawo buli kaseera ng'okaaba, laga nti ne Allah agaba. Allah subhanahu wa ta'ala onabadde aweddemu essuubi alifune nti Allah naye ajja kola ki? Ajja kumuwa. Nga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba aya eyo nti inna Allah yagamba nti wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna Allah mazima Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu ayagala nnyo ayara okulaba athar ni'mata ala abdihi. Allah yagala nnyo okulaba obuufu bw'enni'ma gy'abawadde omuddu we. Singa Allah subhanahu wa ta'ala akuwa n'akuwa obusente obusobola okugula akamotoka, laga abantu nti Allah subhanahu wa ta'ala akuzizza madaala. Naye osanga omwana Adamu Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwa sente ezigula emmoloka ne bwe ziba 3 naye nga zonna emmoloka ziri mu takisi ng'alinnya boda. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ng'alinnya boda kuswaza Allah subhanallah, nga asobola n'okwewola sente boda netuuka okubanga emubanja nga bamubanja sente naye ng'emmotoka ze ziri mu kuvuga taxi, atambuza bigere ne bamukuba enfuufu naye nga Allah yamusitula mu madaala. Tufuneyo hadithi emu nga hadithi eyo yava mu kitabo ekya Nasaa'i nga atunyumiza n'agamba nti omusajja omu yajja eri Nabi sallallahu alaihi wasallam ng'omusajja oyo engoye ze yali ayambadde nga si ze engoye omuntu zayinza okubeera ng'akola ki mu bantu omuntu alinawokko. Naye Nabi sallallahu alaihi wasallam bwamutunuulira bw'ati n'amubuuza nti alakamala olinayo okukolinako ku nsimbi nga tolabise bulungi, olinayo ky'olinayoko? Omusajja n'amugamba nti naam nina. Kikyolina? N'amugamba nti ekimu ku bye nina al-ibil, nina eŋŋamiya.
Allah subhanahu wa ta'ala yampa engamiya. Ekyokubiri namugamba nti Allah yampa al-ghanam, nina embuzi gyebiri ebisibo. Namugamba ekyokusatu Allah yampa al-jamal, oba Allah yampa al-khayr. Allah yampa ensolo zino fewaffe teziriyo nnyo, yani endogoyi Allah yazimpa nzirina. Nagamba n'ekirala Allah yampa ar-raqiq, byonna byonna byabugagga, naye ng'embeera gyajjiddemu nga tematiza kubanga ebintu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala yakola ki? Yabimuwa. Nga Allah subhanahu wa ta'ala yabimuwa. Naam. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba fa idha ataaka Allahu maalan, Allah subhanahu wa ta'ala bwabeera nga akuwadde maali baddu ba Mungu, banna support Islam, banna media zonna ezibeera nga zisomesa obusiraamu, Allah subhanahu wa ta'ala bwabanga akuwadde maali yagamba nti faliyura alaik. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala alabe ng'emaali eyo ogyeyagaliramu ng'essaawa nyambadde nnyirira. Allah wabanga akuwadde sente ezigula essaawa eyo zigule bwobanga ogyetaaga, kubanga gwokoola abantu eri obusiraamu enkwawa zonna ziyulise totegerekeka. Allah subhanahu wa ta'ala bwabanga akuwadde sente ezisobola okugula essimu ng'ogiraba essimu eyo ejja kubeera ng'ekwongera eri Allah subhanahu wa ta'ala, gula essimu eri mu sente zo. Sikulya kuninnyira ng'olina biliyoni za sente. Wallahi abasiraamu bagamba nti bo bakuŋŋaanya bakolera future, neweebuuza nti future yo ogenda gisanga ddi? Okiraba omusajja neyeerumya n'agamba nkolera future, naye nga future wallahi togenda gisanga. Bw'ogenda okwegendereza ekigambo ekyo future kitegeeza biseera bya maaso. Kati nze ku myaka gye ndimu obudde buno emabegako emyaka nga 10 nali ŋŋamba future, naye ne kakati ŋŋamba future. Kitegeeza future tekola ki? Teggwayo. Tetuuka, future tetuuka. Eyo future gy'ogamba okukolerera tetuuka, tijja kutuuka. Kyekitegeeza future nti yo buli kaseera eberawa baagana okuzaala mbu balinda future. Balinda future. Ebenga ntede fe abalina abaana abangi tulabika bubi obaanfanna bubi. Naye nga faama binimaka fahadithu, nze kati abaana ndi musanvu gwina. Allah subhanahu wa ta'ala bwabanga akuwadde ni'ima beeranga eniima eyo ekola ki? Ng'ekwolekako abantu bamanye nti Allah subhanahu wa ta'ala yamutuza madaala. Mbabulidde nze. Ate twegendereze nga tulaga eni'ima Allah subhanahu wa ta'ala zeyatuwa. Tuleke kubeera nga tugenda mu abo abaazikozesa obubi, nga Allah bwe yagamba ng'ayogera ku Karuuna. Karuuna yavaayo najja nga alaga fakhri, yani nga bw'ogamba nti azimbira ku balala, okwebaza Allah okulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala ansitudde tekitegeeza kuzimbira ku baki? Ku bawansi, wabula kozesa ni'ima eyo mu kuyamba abatalina n'okubeera nga nabo bagiyagaliramu. Ekitegeeza okubeera nga okola ki? Nga weeyagalira mu ni'ima ya Allah subhanahu wa ta'ala, wabula si kubeera nga okola nga Karuuna. Oli Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba nti fabaga. Okiraba? Karuuna oyo yakozesa by'ennima ya Allah. Naye baddu ba Allah ab'ebitiibwa mbakubiriza nga nange neekubiriza, Allah subhanahu wa ta'ala bw'abanga atuwadde ni'ima, nga Allah atuwadde ekyengera, beera nga bwe luba lugoye funa ku lugoye olulungiko okusinziira ku saizi yo abantu mwe bakulabira. Wabula gwe si kujja ng'oyambadde engoye ogamba nti nze ndi zahiri. Zahiri tekitegeeza kweyisa mu mbeera abantu yani nga owennyinyaza abantu, kitegeeza zahiri. Wabula kitegeeza zahiri kukozesa ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyaguwadde mu butuufu bw'okubanga okikola ki? Ng'okikoza ate ofunemu ennyumba ye ey'enkomerero, akawooke boyingire mu masjidi osaale bagambe nti omusiraamu mashallah, akakofiira kabeere nga kakwaiti nga kakwaiti naye si kakwaiti ate kalinganga nga kaali kakwaiti, si akakofiira akaali akakwaiti la. Okiraba Sheikh wange, kozi baddu ba Allah ab'ebitiibwa tugenda kubanga twongerayo nnyo, naye inshallah kyembakubiriza Allah wabanga akuwadde ni'ima
kozesa enniima eyo mu butuufu bwayo era ekulabikeko nti Allah subhanahu wa ta'ala agikuwadde. Bw'obanga osobola okugula akapiki teweesiba kagaali. tumira omu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ntumira maama wange. Genda kati awo tumira basatu abalala. Maama wange ayitibwa Hajati Aisha Nanyundo. Nkwagala nnyo waffe eri waffe Bukomansimbi. Lwaki totegese semina inshallah biidhnillah tugendeyo tusomesa abantu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Amma bana banga nsoboseza inshallah. Mpozi omuntu ogwokubiri ye mukulu wange Mustafa Juko. Omanyi omuntu omukonako lwa nsonga. Omuntu oyo saba Allah muwejjana nga tabaliddwa. Amina. Tobyogere eri yakola owokusatu. Mpozi owokusatu oyo yenna ava mu nyumba ya Saadi Musoke. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Sheikh Abdussalam Kakoza oyo kitange. Hamida tumwebaze yabira mama wange. Hamida tumwebaze kutumidde nnyo. Sheikh Abdussalam Kakoza kutumidde nnyo. Barakallahu fikum baganda bange mwenna batumidde njuiza Uganda yonna usigadde ndi kityemuwesi Kakoza Anwar Abdussalam wano ku support Islam. Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون. يا من أحال النار حول خليله روحا وريحا